Kama ukamanya ati kano. Tuinde mukatono. Mujja bisembera wala. Chokuna kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi njakubajjayo bategeereze nsonkaire sololwa mulungi siwaki mujja kujanga mulimu okutya wagoberera naye kumezanisa ddini ez'olufuziru zolwolekanga wemanyize okutyani Katonda n'abavubuka tulina okwemanyiza okutyani kuno otunula ebigambo ebyo mulimu olyo olugamba otandika olyo olwokuna tugamba nti kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi so siwali kya kusuula otunulya ebigambo ebyo Pawulo ng'ayogera Timoseewo era amugamba nti beeranga ekyokulabirako ng'omuvubuka omulungi naye tebakunyoomanga olw'obuvubuka bwo. Saavuka mbakubiriza obutenyooma naye babeere ekyokulabirako ababeera mu kanisa beemanyiza okutya Katonda, kubanga okwemanyiza okutya Katonda kugasa akaseera konna, naye ate okwemanyiza okw'omubiri kugasa akaseera katono nnyo. Mu kugasa akaseera katono nnyo avuka beetanidde mu bintu bingi, beetanidde beetingi, beetanidde ebyemizannyo, oluusi ebimu nga tebibagasa, tebina kibongerako, amu ne beenyigira mu bintu by'okusamira sente ne bazibatwalako butwazi, naye ne beerabira nti beemanyiza okutya Katonda obulamu bwabwe bwonna busobola okuba nga butambula bulungi. Nakyo nkubuka nga tuli mu mugendo guno ng'abavuka ab'akasawa kidikonabe. Lowooza tugenda kuba twongera ogenda mu maaso okubiriza bavuka bannaffe okubanoonya okumanya gye bali n'okwongera okumanya Katonda eyabateeka mu nsi, kubanga kye kisinga obukulu. Wakati bajja kusanga ebisoomooza bingi ng'ababavubuka, naye tubasabye beemanyize okutya Katonda. Ennaku lwa leero oluvannyuma lw'okunonanga youth coordinator tubadde n'enteekateeka okulaba nga tulambula obusumba obw'enjawulo ng'abavubuka mu busaabadinkoni bonna, nga tulambula obusumba n'enkola y'okulaba nga twongera okumanyagana n'okulaba nga twongera okutambulira wamu ng'abavubuka, kubanga obumu g'emmaanyi. N'enjigiriza ndala eya Anglican bwe twogera ku kuwaayo, Bayibuli etugamba nti Mukama anaawanga omukisa eri emirimu gy'emikono gyammwe, ekitegeeza nti buli kye tuwaayo, buli kye tukola Mukama mwatuweera omukisa. So mbadde mbakubiriza abavubuka nti beetaaga babeeko kye bakola. Kizibu nnyo okulembera ekkanisa okulembera omuvubuka nga talina bwakola. So nga ffe abavubuka tusuubira banga abo bakulembera, tusuubira okwongera okulaba nga tubasakira, tubalobingira, oba oliawo ne mu gavumenti twebaza gavumenti era puroguramu zenna ezimu ezaavuka sente zaavuka. Lowooza nti omuvubuka ono bw'akeera ku makya n'ayiga okuwaayo ekimu eky'ekkumi, banga ekimu eky'ekkumi bw'okwata ba ofunye olusu 10, Bayibuli ekugamba jjako olusu 10 okiweeyo mu nnyumba ya Katonda. Okufuna ssente wegulira ebirala byonna tubyagala era kuliza batatugamba ti ffenna nga bavubuka tuteekeddwa okubeera n'omulimu gwe tukola ki naye wakati ate okufuna tuyinza okuva ku ki
luguudo esooka okulama musayiko wakatonda abeera omunafu abatannaba kufuna byetwagala mukama atukakkanye abavubuka bangi bakudde mu butatya bakudde mu bigambo bingi. Okelo Frederick Salongo nga ndi musomesa nze nkulembera abavubuka mu Ssaabadinkoni bwa Kasawo tugenda tulambula abavubuka banafu ku makanisa ag'enjawulo ddala mu Ssaabadinkoni bwa Kasawo tulina amakanisa 5 twaliko Namaliri ne tugendako ekyabazaala kale tulwa ne Namuganga tugeza okukuza abavubuka tubeere bumu twezindi tweyambeganye tutya okubeerawo mu nzikiriza yaffe n'eyokusitaani ekikulu kyakyo mu byonna naye okusinga twebaza koordinator waffe gwe watuwa olina Bujana Derek Kadwa tukoze bulungi ataddemu omwoyo tugezaako okusigula abavubuka gye bali era bakijumbidde nnyo tugeza okukwata kusa abavubuka n'okujja abavubuka abamu abatalina mirimu bafuniddeyo emirimu bafunye connection tweyanza nnyo Ssaabadinkoni waffe tulabira omukulembeze atadde ku mutindo